Betty Najemba mutuuze w'ekyanja mu Kampala ng'ono alina obulemu bw'obutawulira. Ono omutonzi amutenderereza ku kkanisa ya Watoto. Agamba kyamubuukako okutuuka mu kkanisa nga temuli muvuunuzi. Nali nsuubira okusangayo abavuunuzi oba okubeerayo captions kubanga nze ng'omuntu nsobola okusoma. Kati okugoberera ebigenda mu maaso asoma bigambo ebiwandiikibwa ku ntimbe eziri mu kkanisa eno. Bible verse bagiteeka ku screen kakati ne topic ne bagiteeka ku screen ne Bible verse ne bagiteeka ku screen naye olusi boogera mangu apart from Bible kyegamba ne pasa yenyini ayongeramu annyonnyola kati ebyo byayongeramu byannyonnyola ebyo sometimes mbimisinga mbasibifuna ebyo. Aliko ne app gye yateeka ku simu ye y'omu ngalo emuyambako mu kusinza. Kisinziira ku ddoboozi o accent y'omuntu nti oluzungu bwebanga accent eri awo bwetyo ne app eno eba tesobola kukola bulungi okukyusa mu bigambo kati otuula butuuzi bwoti n'okwatamu ebitonotono by'oba ofunye. Ekyo ng'okivuddeko n'engeri amasinzizo gano gye gazimbibwamu naye tebaganya kwegazanyizaamu. Ekkanisa ezimu ziri waggulu oba ziri ku level 4 bezityo naye bwewatabaawo ramp obanga tolina lift mu kizimbe ekyo kiba kitegeeza nti environment eyo teri accessible kati abantu abalina obulemu obuli physical bajja kuba tebasobola. Okusomooza kuno kwe kumu ku kuwaliriza ab'ekitongole ekigatta abaliko obulemu mu ggwanga Kinudipo okusisinkana ekibiina ekigatta enzikiriza ez'enjawulo mu ggwanga ki Interreligious Council of Uganda IRCU okubasalira amagezi. Kati bano baagala babafunira abakiikirira ku lukiiko lwa Interreligious Council of Uganda. Amakanisa mulimu agamu mubamu abantu bakiggala bwe tujja mu makanisa nga tewaliwo muvuunuzi kibeera kizibu nnyo. Kibeera kitegeeza nti temutuwadde kye tuyita reasonable accommodation. Ekyo kitegeeza nti naffe tugenda kutereezaamu amateeka gaffe agatufuga okulaba nti tulina representative akiikirira abantu abalina obulemu ku mubiri naddala ku level eya Interreligious Council of Uganda. N'ebitabo ebitukuvu omuli Bible ne Quran nabyo baagala bikyusibwe mu nnimi ze bategeera. Bible teri accessible kati ku bantu abalina obulemu ku maaso. Interreligious Council tukyagala kino Bible eno ekyusibwe mu braille abantu abalina visual impairment basobole okubanga bagisoma. Ate ne bakigala ngati ng'Abasiraamu manyi basobola okusoma bulungi naye twetaaga tu developing materials mu sign language nga basobola okutegeera obulungi. Oba ekyo ne Bible eno tusobola okugikyusa mu lulimi lwaffe olw'obubonero. Bagala ne bannaddiini bayiga olulimi lw'obubonero. Kati kyakirida bwabanga bamanyi sign language kitegeeza tetujja nnyo kwesigama ku bavuunuzi kiba kitegeeza omubuulizi yennyini asobola okubuulira mu lulimi lwaffe nno olw'obubonero. Twogeddeko ne bannaddiini okumanya ensonga ebadde balwisizaawo okuteeka bino mu nkola. Nga ekkanisa ebadde eshinga nnyo okutunuulira nti abantu abagenda okubeera ab'omugaso gyeri ekyo kizibu kibaddewo. Bangi babadde tebamanyi nti abantu bano balina omugaso n'omuwendo. Kati aba IRCU bagamba nti bakutandikirawo nga bakuwandiikira amasinzizo okutandika okuyamba abaliko obulemu era bakukola ne ku ndowooza y'abantu ku bannaabwe abaliko obulemu n'amasinzizo bagamba nti bakugatereeza. Ebizimbe byaffe byonna buli ekizimbibwa nga kipya n'ebyo byonna ebiddaabirizibwa n'ebyo ebikadde ebyazimbibwa edda kati nkola nti tuteekwa okukakasa nti biri inclusive mu bufunze nga byaniriza abantu abaliko obulemu. Era tewagenda kuddamu kuba kizimbe newankubadde eky'essomero newankubadde eky'eddwaliro nga kizimbibwa ekkanisa nga tekiteereddwako kifo bantu bano bayinza kuyita. Emirundi mingi abantu abaliko obulemu tebafiibwako mu bintu eby'enjawulo ekintu ekibaleetera okusigala emabega. Jennifer Kabale agaffe eyo ku Spark TV.